n'oguddako ate mutwongeremuuko n'ebbanga wiikisi 2 zibadde kale nnene tuyize kyetusobola wabula tubadde tubulamu. Ntwala okwebaza eri management yonna eya Buganda Royal okuva waggulu paka wansi tebatuyisizza bubi. Ntwala okwebaza abasomesa baffe bambi madamu Rachel abamu bajjirira kimu njala abamu bajjirira kimu meka naye fena tuvuddewo nga saidi okutteko ne saidi tokutteyo. Tweyanziza madamu Sara tweyanziza mukwano. Basomi bannange kino kitwale nga kikulu tetukitwala for granted. Tuyize weeks 2 wabula tuzikozese tuyige customer care kintu kikulu. Customer wajja mwanjirize bulungi kubanga wonna amulaga empisa embi enkya tajja kukomawo. Maama tweyanziza era minisita tweyanzege maama minisita. Erinnya lyange nze Nabasiri Sharon era nga nva mu ssaza ly'e Kyaggwe kasita nawulira n'ensanga ne bannange ne tukola ebintu eby'enjawulo. Mu byo tuyize okukola amasaati, tuyize okukola esikaati n'obuteeteeyi naye nga tukolera mu myaka emito okuva ku myaka ne tukola n'amasaati aga around neck shirts naye ng'erina kafi omuntu wasobola okuyisa omutwe. Mu byonna twagala okutwala okusiima kwaffe. Ndowooza sijja kuyimirira wano wafunda naye kanfukamire twale omukisa guno okwebaza Aisa Wasajja Kabaka olw'okutuwa omukisa guno kuba gye tubeera tetwalisobodde kubifuna naye kyetufunye kigenda okutuyamba tetugenda kukoma wano tugenda kweyongerako awamu n'okubaako ne bannaffe betubangula ku kitono kyetuyize. Tweyanziza nnyo maama tweyanzeege. Mr. Kabaka ekitiibwa Kotilda Nakate w'ebyenjigiriza yeerewo ekitiibwa Joseph Sempusu Sempu w'ettondekero lino lya Buganda Royal lino bano abakoze balabako abagenyi baffe. Amannya gange nze Naroga Caroline era nga mbadde mu bakery class. Byebino ebimu bye tuze tukola okuyita mu wiikisi 2 ze tumaze wano eno. Nga tusookedde ku bino zino ne baziyita buns, Chelsea buns, nezino baziyita Chelsea buns. Muno mulimu plain buns ne roll buns. Eno cake yaffe. This is a vanilla cake. This is a marble cake, loaf bread. These are queen cakes. These are Chelsea buns, rolled buns. These are donuts. Olw'okwagala okwongera ku mutindo gwaffe donuts zaffe twazitadeko ka design akalungi. These are rock cakes. Ye minister and a chocolate. These are cookies. Muwomu nnyo era nsubira ojja kuwoomerwa ng'obuliddeko. These are cookies. These are rock cakes. Ne buno bwe buli era. Migaati, cake zaffe ez'enjawulo n'emigaati egy'enjawulo emirala nga tuze tubikola. Era nga tukwebaza olw'okujja. Twebaza okujja okuyigira wano eno kabaka waffe. Era twagala n'okwebaza Director wa Buganda Royal n'abasomesa baffe abalungi abatukoze obulungi nga mwe muli Chief Mike, Chief Joseph n'abalala ab'enjawulo. Tweyanze nnyo tweyanzeege olw'okutuwa omukisa guno eno era nga tujja kuddayo tuyigirize n'abalala abatasobodde kufuna mukisa guno eno. Kale tweyanziza. Bano betugendako be bayize Minisita tusanyusa okulaba bwe tuzze wano eno Mr. Nganda, Mr. Henry batuyigiriza computer. Zino ze peripheral devices eza computer oba ze tuyita hardware devices. Zino zitusobola okukwatako ng'osobola ozikwatako. Then tulina ne munda mu computer kye tuyita software.
software devices munda bye tosobola mukwata kuwabula omulabira ku monitor kuno kati eno ye mouse eno ye keyboard, this is a monitor, eno ye system unit, eno ye printer kana zijoininga eziconnectinga computers zino nesinga nosobola okulaba ekifaananyi kino nga bw'okiraba waneeno bwoti. Yeah. So tuyize application computer application ez'enjawulo ku computer era nze ng'omu okusenyo mu Excel era mwagadde nnyo nyongedde okumwagala kuba nali simwagala. Minisita tukwaniriza nnyo waneeno nze amanya gange bampita Muwanga Enoka. Gwe Muwanga Enoka. Nze munjiza ebintu bingi okuva we najja waneeno. For example, munjiza okutayipinga leeta mu Excel. For example, mba nsaba omulimu ngenda mu Microsoft Word negigulawo, so nejiga okutayipinga leeta. For example, mba nsaba omulimu, so njize amagezi ag'okutayipinga leeta oba n'amagezi ag'okutayipinga CV bwe mba nsaba omulimu, oba n'ebintu ebirala byonna ebigwamu eryo ettuluba. Mululaba wali eri lukufuluma mpozi n'ekirala twebaza nnyo department yaffe, netwebaza Mr. Nganda, netwebaza omusajja yatukoledde nnyo alifane ng'asomesa bambi mwongere omusaala. Netwebaza ne Mr. Henry mpozi n'entire school. Thank you. Nomunango wano esokulaba amanya neddoboozi Zerubbabel Edward ndesabika kuba Muganda naye ndi musajja Buganda ddala. Najja wano ku Buganda Royal nga nze kuyiga computer applications. Sigwe mundi gwange okusoose short course zino mbadde nzettanirira ddala, naye ku mulundi guno bannyongeddemu kye nnyinza okuyita ekinyusi. Omusajja oyo Mr. Nganda ayina engeri kyamutemutemukawo era ebintu bye wakasa mtegeere ddala. Singa akantu kano aka Excel kano ne musajja nkola mu ofiisi nabasaba bagamba kanzije nga njagala okuyiga okubuga mu buno, era ka Excel kano kyensinza okukakwatako ennyo ge kurankinga abaana. Nsobola okurankingira omwana singa tuba n'abaana nga 3 formulas azituyigiriza, era nsobola okukolera nsobola okubalansingira ebitabo kubanga omukadde okubalira ku bitabo kuba mu bizinensi yo ekyo nsobolera ddala, ekyo kyo nsobolera ddala. Okufulumya tukuyize era ngono mami bwatulaze buli omuyizi wa kompyuta ali wano asobola okuwandiikira era nzekala kasenekerevu owekitiibwa ddayo wano basaale mu kusomesa ebyemikono, mu kusomesa amasomo gano ag'obwoleke, omuyizi n'agenda ng'amatidde. Mu kaseera kano ngenda kuyita omuyizi akiikiridde banne gwe bayita Ruth Mugabi. Ruth Mugabi wonna woolija agenda kweyogerako. Yali Nalulungi. Ye Nalulungi aliko otuwa omukisa ogw'empereddwa nsanyuse nnyo okubalaba abagenyi baffe. Erinnya lyange nze nfuna omukisa nakuwulira naye engeri gye ndi Nalulungi nalowooza kijjaba kirungi okukwetabamu okulaga nti siri wa waggulu nnyo ku bannange, nzije mbeere ne bannange nange nsobole okubaako kyenjika. Nasoma vocational studies of art and design with education, naye theory mbadde mumanyi naye nga practical yo mbadde sigikakasa bulungi, naye mbadde nkola elementary tailoring era nkakasiza ddala nti njiza okutunga, era mu exhibition ebaddewo wakomu abadde exhibited kubaddeko obuteteeyi n'obusaati bwe natunze. Ku lw'abannange bonna abaana ababaddewo abaza okusoma, mwebale nnyo okuwuliriza mulanga guno, mwebale nnyo okujjumbira, mwebale nnyo okujja kusoma, mwebale nnyo okujja okwongera ku magezi ge mubadde muyina. Mbeebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka Wangaali. Tweyanziza nnyo lijje njagala onkubireyo akayimba.
agenda mu kaseera ka speech n'okubaka bwe agenda tuyitira chairperson academics committee governing council awo tujja kuba tugenda mu kugaba certificate. DJ mbadde nsaba otuwe akayimba kaleeta Ssenkulu ekitiibwa wa leero. Bano nno basomye amasomo ag'enjawulo omuli okutunga, okukola bekale, ya saloni, leero bafunye okubawa amabaluwa gaabwe. abayizi ba kabaka minisita wa Ssaabasajja Kabaka w'ebyenjigiriza tubagire ddala ntukusi ebyenjigiriza mu ttendekero tutasanyusa nnyo okulaba twanirize n'abasomesa. Mukama wange minisita bwe yagabanga olutabaalo ng'abasajja abatiitiizi bajja ne balowooza mu bigambo, era mu bigambo ebyo baanyumyanga engejja bye bagenza okutabaala bye babadde ab'amaanyi ennyo tebalina kye balina. Era abasajja abo beene ebiseera ebisinga era gye yabasindikanga nga balwawo okuddamu okulabika alo n'omunyago guguno gambe byaffe bitono mukadde akatono koolina Uganda seka bagira ddi wano ku Uganda Royal abayizi basomye certificates ezibi bagenda okufuna amalebwa gaabwe era mu kkowa eryo omwaka guno tujaguza emyaka 25 nga tuli mu nsiike y'okuwa abantu ba Ssaabasajja Kabaka obukugu obutali bumu. Mu kkowa eryo twasalawo nti mu kifo ky'okulya ebicepe n'ebitafuttafu mu ngeri y'okujaguza katujaguze nga tuddiza abantu. Baagala okwebaza nti beene yasiima okusaba okwo era n'atulagira abantu be tugabaneko nabo bye tukola. Tujja kukola ebintu bingi nga tujaguza emyaka egya 25 tuzaako okutalaga amasaza gonna ag'Obwakabaka nga tunoonya abavubuka abalina emirimu egy'enjawulo gye bakola ate nga bakugu nga tuyambibwako ekitongole kya gavumenti ekya DIT abavubuka abo tubawe amabaluwa gakakasa obukugu obwo. Mukama wange era tusuubira mu bikujjuko bino okufulumya akatabo akalaga olugendo Uganda Royal lwetambudde mu bbanga eryo n'abayizi beetikidde abasoba mu mutwalo mulamba kati nga bawunye Uganda yonna oba oli awo nebwerwayo nga buli lwokuba omutwe waliwo omuyizi wa Buganda Royal akwaniriza. Mukama wange n'abaana abankwata omuzimu abali mu maaso gange abasinga bwe mbatunuulira bayizi ba Buganda Royal nga n'essaawa esomera Buganda Royal. Okwebaza ennyo nnyini ddala okusookera ddala olukiiko olufuzi olw'ettendekero olukulemberwa Dr. Mulindwa Kasozi nti ekirowoozo kino bwe baakiwulira nga tekizze nga kiragiro tebakisimbira kuuli wabula ne batulagira tusitukiremu era tuteeke omulimu guno mu nkola. Mukama wange batubagidde nnyo mu bigambo by'ensimbi kubanga kosi zino za bbeeyi tuzisasulira naye ne basalawo nti ebyo bye tunaakozesa bajja kubisasulira nga beene bwe yatulagira. Dr. Kakeeto tusaba otutusiza okwebaza kwaffe eri olukiiko olufuzi olwa kanso. Twagala okwebaza abatuwadde abaana bano. Mukama wange tusomesezza abayizi abaweredde ddala 132 mu nteekateeka eno. 302 soogedde abo ekinyegenyege bwe kikutte mu nnaku 3 ezisembyeyo ne bajja batwegattako mu nnaku 3 ezisembyeyo era abo siboogeddeeko nabo babadde bangi naye njogedde ku abo abatandika naffe era be tubadde tutambula nabo. Abazadde tubeebaza nti abayizi bano mubadde mubatambuza
nga mubaliisa ate n'okubalabirira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate n'okuwa obweyamo nti abazadde abali wano tuwadde ne bawala bammwe, tugenda okubalondoola okuzuula biki bye bakola nga bali ewaka. Gwe ayize okukanika emmotoka ng'ogikola saavisi, twagala omuzadde atukakase nti buli kumakya waba tonnabagenda ku mulimu omugamba taata kamulokebera ku mmotoka yo nkakase nti embeera eri mu mbeera nungi. Gwe ayize okutunga, twagala bato bonna abali ewaka ng'engoye ezisiibwamu ezisookerwako n'ezikola emirimu gwozitunga. Era ekyalaani muddeyo mu kisabe, gamba maama twagala kyalaani ewaka. Bw'ayize okufumba, tetwagala kulaba keeke eddamu okugulwa kuva mu dduuka ejja ewaka okuliibwa. Erina kubanga evudde mu mikono gyo era nga gw'ogikoze omuzadde asobole okukwenyumirizaamu nti amazima yazaala omwana omugezi. Ssaabasajja gwe w'ennaku 10 zokka n'aba nga alina by'asobola okukola eby'omuwendo. Mwe abasomye ebyokwewunda n'enviiri, nammwe tusaba musookere ewaka. Ab'ewaka basooke bamanye nti kye mwajja okuyiga mukifunye era mukitegedde, musobola n'okiteeka mu nkola. Abamu muli basomi, tubasaba mukadde kano akasigaddeyo osobola okusaba omulimu gw'obwannakyewa mu saluuni emu ekuliraanye, oyongere okussa mu nkola ebyo by'osomye. Naye ng'osookera waka, bato bo bonna basibe enviiri bakakase nti bwe wazze wayize. Enjala ziteekeko ebyokwewunda by'omanyi nti binaavaako mangu kubanga tugenda kudda. Okuba tusobola okuddiza Ssaabasajja Kabaka kwe kukwata obukugu bwe tufunye ne tubuteeka mu nkola, ne tuweesa Buganda ekitiibwa, ne tuweesa bazadde baffe ekitiibwa, ate naffe ne tulaga ensi nti tulina ekyomuwendo kye tusobola ogigattako. Nga mmaliriza, ettendekero lya Ssaabasajja liggule. Tusuubira nti mwababadde wano amaloboozi nga wulidde nga mugamba minisita Ssaabasajja atwongeremu. Ssaabasajja nga tannaba kubongera, twagala okubategeeza nti olwo tusomesa abaana ab'emigiri gyonna, abo abaasomako ne bakoma mu kkubo, tubayamba okubaako kye basobola okutandika. Waliwo abeekubagiza nakoma mu P7, nakoma mu senior, tuseeyongerayo saasoma, wasoma naye jangu tukuyigirize ekintu ky'osobola okukola n'emikono gyo n'obwongo bwo okusobola okubeerawo. Abo abamaze senior 4 mujje tusome amasomo ag'emyaka 2 agabawa certificate kakasa nti mulina obukugu ate ng'esobola okubongerayo ku mitendera gyonna gye mba mwagadde. Abamaze senior ey'omukaaga nammwe mujje musome amasomo ga diploma agagenda okubayamba okugenda mu nsi okuvuganya. Kamwange nayogedde mu ntandikwa ebigambo biba bitono biba bikolwanye. Kamwange nsaba okkirize kaseera kano nkwebazeemu ak'ensuso okusooka nga z'okulaba abayizi ba Kabaka be yasindika wano basoma oba tebasoma, ate naddamu n'asituka okujja okubasiibula. Eri minisita otusanyusa okulaba. Mwebale bye mukoze tubirabye, temukoma nno okwo. Ensi kati weetuuse okusinga ennyo, baagala nnyo kye bayita skill. Naye okufuna ofunye skill tekimala, olina okukiteekamu kye bayita competency. Skill ogifunye naye ate yongera okulaba nti ekintu okikola bulungi nnyo, olyoke we branding, ofune brand eneesobola okutunda okumaketinga. Twagala nyabo minisita okutuusa okwebaza kwaffe nga kanso eri Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima abayizi baffe bano emiti emito okujja ne babangulwa mu kwetegekera okujaguza
myaka 25 egya institute. Njagala mpozi okwaniriza minisita mu butongole. Committee ya Governing Council y'ettendekero lya Ssaabasajja Ttendo, mukadde waffe principal ow'ekitiibwa Joseph bali ku ddembe Senkusu ne management team yo, bakadde baffe abatusomesezza, abasomesa baffe, abazadde baffe abamu abali muli bulungi. Mbabuulira nti bwe mbadde nzija ngambyeko Katikkiro nti ssebo ngenda kulaba olutabaalo olutalina kubeera lwa bigambo bingi lwa bikolwa, era n'abatumira nnyo. Kino kyakwebaza bwebaza okusinga ffenna tuli kubeera nga twebaza obugambo obutonotono nga sinaba mukugendamu eyo byakwebaza nnyo ebiyitiridde. Guno gwayitibwa Ssaabasajja Agabudde, twagala tugutwale ng'ekikulu, twagala tugitwale ng'ekikulu. Musomo gubaddemu mpimpi era tuwulirize ebigambo byammwe n'okusaba buli wamu gye tugenze kitwongerezeeko, twongereyo akadde, naye njagala munneegatteko nga mukkirizaganya nange nti ennyongereza kye bayita ennyongereza teba ntono. Kati ate Abaganda ne bagaa nti era katono kazira mu liiso. Kati ffenna awo okulaba nga kye batuwadde kya muwendo, munneegatteko tukubire Ssaabasajja mu ngalo okutugabula bw'ati. Ng'era tusikira bannaffe be twaddira mu bigere, baayongera, Ssaabasajja yayongera okutukuutira tetulina kubongootera mu bye tukola. Ekyo ndowooza mwakiwulira mwenna. Ate n'atugamba nti ng'emyaka 3 giweze ku Namulondo, ate kati emirimu gye n'okulaga obuvunaanyizibwa eri abantu bwe kutandika butandisi. Kati naawe omukadde waffe, taata waffe Ssaabasajja bw'atandika otuwa kino, n'agamba mwabali eyo muluwumula muveeyo mujje mweyongerezeeko omutindo, mufune obumanyi obupya. Ekyo mbadde nsaba kyongere engalo. Kakati njagala mbabuulire ki kyekitegeeza. Bagamba nti Mito News gandi tuli wano ku Buganda Royal, abasomesa tukeze bano abasomesa eby'emmotoka biki okulaba nga ate nabo bongera ku mbeera y'obulamu bwabwe gye basobola okwongera okweyimirizaawo nga ababe bako bye bakola avubuka obulembe omutebe. Naye obugaka obwekyazaakoza kabe katono kajja okatwala n'obuvunaanyizibwa ako n'okeyongerako nga Dr. bw'atugamba competence n'ogyongerako ate n'ovaayo ng'oli mu wangeri mupya mu ssasa ly'oba oyiseemu. Kati era nga principal bw'agambye tusuubira okusanga abamanyi eyo gye tunaatambulira yonna kirungi alina kyakola. Kati oyinza okuba wakati mulina mmotoka nga bwe babagenda okere ng'otuze mu mmotoka obannaku, naye kwekubiriza nti kino kyofunye mulina kukyerabira. Kale tusuubira okusanga eno Uganda ya Ssaabasajja empya ey'omulembe ogw'emyaka 3 egitandika 3 emirala, okusangayo abakompyuta bano abateredde obulungi ne bannange bonna abali eriri wano. Mugende musagula abantu abo. Nawulirako n'omutujuzi nga mwebulirira kunaga nti ate oba nze nkuliridde abenyooma abalowooza nti bo baasubwa, abo be bantu abakulu ennyo njagala mujje nabo omulundi ogujja, oba buli wabeerawo omulundi basobole nabo okukolayo kye bakola. Muwulidde waliwo koosi oba nasomako oba sisomangako, zonna weziri wano mu ttendekero lya Ssaabasajja Kabaka. Kakati mwabagenda okweyongera emisomo mu maaso, tumanyi nti nabamu mwazze muli mu luwummula, mwamaze primary 7, senior 4, senior 6. Kati nga mumanyi ebirala bye mwajjuza ku foomu yammwe bye mugendamu eyo gye mugenda mu maaso biyinza okubasibya ebirala bye muyize.
naye abaganda baga nti atega ogumu takola ki? Taliira. Atega ogumu taliira. Kati yengeri eno ya Ssaabasajja Kabaka agabudde amanyi mwetegekera okugenda okubeera abasomesa babo mu kibiina ba engineers ba doctors egyo emirimu gye mumanyi gye mwateeka ku foomu gye mugenda okusomerera naye olina okumanya ogwo omulimu n'okufunamu ebbaluwa eya waggulu esingayo naye ate nga waliwo n'omulimu omulala kati n'oba n'emirimu 2-3 n'oba nga osobola okukola n'otereka n'ofisa ate n'oteekawo enkulaakulana endala zadde ababaleese ababatadde mu kakaashi nnyo kati nammwe bwemuba mukola twagala okwebaza ffe mubakubireko mu ngalo olungi nnyo ayinza okusalawo nti kangende obanga ngende ku faamu yange wadde ffe abantu ffe abato abakyakula abeetaaga obukugu ekyo balabye akabudde tetuyinza kwerabira abo bonna tetwagala kwerabira nti tulina okwogera ku kino omuntu omulamu yajja okuyiga okubeera inginiya okubeera omusomesa okubeera ki kyonna kyonna kyayagala okubeera munsi ekigambo lamu muwulira abaana bange ekintu ky'okukuuma obulamu kitwalibwe nga kya muwendo kuuma obulamu buli omu akuuma obulamu aveeyo nga muwanguzi tujja ku bye tukola ne tukola birala nnyo kati ekigambo ky'okukuuma obulamu bwe kitwale nga kya muwendo ayina kukulembera Jeddah Ssaabasajja Wangaale Minisita DJ tuwa kayimba aka DJ engeri gy'oludde kaleke olw'okulokola obudde akanyomero ke tugendamu ow'ekitiibwa kek'okugaba minisita naye ku luno nga muzikuba lwa nsonga ndala y'omu ku bazadde abasinziza abaana mu musomo guno minisita abave Busujju wemuli Busujju muwandike ku mikono tubayo okujja okwetaba mu nteekateeka eno mukadde waffe tweyanza nnyo tweyanzeeke Little News Uganda siga wajirajwa n'okuganda lwo somo kati bagenda okubawa certificate kwezo zibakakasa kwebyo bayize Nawangwe Aisha history wagon course je tukoze coordinator wayo jangu tusaleke mwanga ya sese emu 2 3 unya